kakati nno katutandikira ensonga zino ziwulire uli Bebekulu ono Madada yali akola ne Jeno Kale Kaihura. Sauda Madada baba akola ne Jeno Kale Kaihura ne bacyankana nga Jeno takyamuwabudde. Sauda najja gyendi nangamba bebe nina information ya amaanyi ne mugamba information ki nze saagala kweteka mu bintu bye sitategeera ebyo by'okusika eriyo nangamba nja kulaba president ne mugamba Sauda nze sitwala abantu bamukulembeza okujjako nga amaze okuverifyinga information. Okay, Sauda Madada yajjanga nansanga ku gym awe Bukoto ku CNC nga wajjadde ire nga ate making sure nti mu recordinga ku video zaki ez'ekizimbe because namanya netolola Sauda Madada nengamba lwaki ono omuwala anesibyeko nnyo nga ate Kale Kaihura ebiseera ebyo yali talemesa nnyo bantu kumuleetera. Sauda nandetera bwino namunzanyira nenga ne Sauda yali tamanyi nti nange nalinga mu recordinga kubanga nali mwekengedde lwa nsonga engeri yali nga tanalaba president ng'ate tanalaba Jeno Kaihura nakimanya nti okusala ogenda mu nuupu akikozesezza busungu kati nemmanya nti tewali yamutumyeyo okuketta kuba Sauda yali in the beginning nga bwe nkugambye nti yali akolako ne Jenani Kale lo bwayingirira ekintu kyani ekyakadingo bwayingirira ekintu kyakadingo uliriza Uncle Bebe tuge machindi ati nsobola okugamba nti omanyi lwaki nze nasirika n'ensirika ebbanga lyonna erisinga obungi omanyi omuntu eyasinga okusibisa abaana abo ababiri nti ye Sauda ebyama manyi nze ngenda ne mbagamba wano abantu nze olaba nze Bobi Wine oyo omulaba Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu mukwano gwange naye sikyamusemberera simusemberera nti lwakuba ki byebyo njagala okwewala ebyo Bebekulu mukwano gwange ng'omuntu nenne ensonga lwaki simusemberera aleka miliyoni mukwano gwange nnyo kakati nze ngamba omanyi waki eddoboozi eryo ndikubye omanyi tubeera nnyo ku TikTok ffe abamu ku ffe tutambulira nnyo ku TikTok okwo nabadde muwulira ng'ayogera naye saakoze submission yange kakati Rocky awe tutuuse buli omu yeekengera munne bulijjo neebuuza Sewanyana ate Bebekulu talimba nno Sewanyana Bebekulu ebigambo byayogedde ebi talimba yabadde alina kyatulaga nti abantu abetoolodde Kyagulanyi temuli makulu abasinga banoonya ssente abalala banoonya bitiibwa abalala banoonya bayita agambye nti omukazi ono yeyasirisa abaana abo Madada gwe boogerako Sauda Madada ekikazi ekinene ekyo kibeera ne Bobi Wine ekyo kitambulira ku ggaali ekyo naye sikyakiraba nnyo Kyagula n'emmotoka enaku nagiraba n'emmotoka yaakyo kakati abaana bano ate Kyagulanyi alina okwegendereza abantu baali nabo alina okwegendereza ennyo ayinza olowooza alina bantu kumbe alina bintuntu nze ebbanga lyendudde mu Uganda nze Rocky nakugamba dda singa ndi mugagga nnyo bwe ngamba kwabya byama by'abantu abakulu singa ndi mugagga nnyo nkuwulira naye ebiseera ebisinga kibayita to be loyal okubeera omuntu omukulu to be loyal okubeera loyal olina okubanga kwegamba oli mu muntu oyo ng'oli real tomulyamu lukwe oli waddala otegere kubanga obwesige yabukuteekamu naawe olina okubanga olinamu omuntu gati sigalamu akantu ako kyono wange kakati Bebekulu yaleese awo naga nti bwino muyina yaleeta akatambi nga bagundi Sewanyana nesegirinya bateesa ku bijambiya omukazi ono Madada n'akazanyira Bebekulu n'amugamba n'omugamba nti pulaani ngimanyi njagagenda wa president ntwala ndabe omusajja naye nga bimugamba ali mu nuupu
ono alikodinga era Sauda abadde avuma nnyo ba MP abanuupu ati nga yabalaba kyobala manzi waliwo nze oyo mwana oyo Kisekka waliwo olise ebisinga bwayogera nga ategeera tokera kulaba bayogera ebigambo ate katabikwatagana alumbye abayimbi alumbye ono si wa struggle buli omu bwe munaamuggyako Bobi Wine si mutima mubi ekintu mujja kyono naye ekintu bagenda kyonoona abavubuka abeyogeza abo waliwo ebiseera ebisinga bwayogera ekintu gokiraba ekintu bwakyogera naye jjukira nti olumba abantu awo ne beetamwa naga nti owaayi kangende ddala ewa Museveni katubalekere ekintu ne Madada no watero bikola ebyo so kati waliwo ebintu ebisinga mu Uganda muno nga byakola ki Rocky omuntu anaakutta tabeera wala abeera kumpi naawe era abeera ku lusegere yamanya ne bw'otambudde nze bakampa obutwe emirundi ebiri ensonga ezibumpeesa simanyi tofunanga mukisa kutegeera era bwe nasemba we tonakujja wano nagendako ne Nairobi eyo kakati ebintu ebisinga mu Uganda muno byakwe era kati nze tompa mmere nga tonagiryako naddala nga kikumanyi nze sigenda wantu era wanampa emmere mwannyinazi sijja mwogera linnya bajja mmutegeera emmere ya mwannyinazi gyendya wano waggulu wano kati bwe nzira ewaka ndya ya maama wange awo n'okakkana awalala wonna oba kubunke ewaka mbya ne mukyala wagoyina yampa emmere gyendya mukyala wagoyina omumanyi mukyala wagoyina aliwa buweekula mutegedde maama waffe ewa ne mmanga wofulumira mukyala wagoyina emmere gyendya awalala wonna obeera kusobola kulyawo mmere bunkenke kakati tosobola kumanya muntu kyanakola ekikyamu kubanga akola ekikyamu abeera kutegere Kyagulanyi alina okwegendereza kubanga waliwo abaagala okwegula nga tebabatumye nabatuma naga kankole kino ekintu kino abeeri bantegeere abeeri bakole ki bandabe ng'omuzira ekyo nkimaze ekyo kyokolezi kiwedde baiti maama kadaaga aliwa alina kyeyagambye maama alina kyeyayogedde wano mukebere yabadde luwuuka ekyo neba ne news editor engeri luwuuka efuuse luwuuka news editor alina engeri yakateereddeko naye simanyi abantu banaakawulira andabe teekerayo kaawo olabe kakati wakuba ono yakalikodinze bubi ate obudde butuweddeko yakalikodinze yakoze eki yakalikodinzemu teyagyeyo message abantu bange ab'ebusoga omukyalo oyo mumusabire abadde agamba nti ayagala nnyo busoga ku mwoyo yekola ki kweri naye buli lwa ekintu kyakwatako bwe bagenda mu magye bamuteesaako
bwe bagende Bukeddiya bamuteesaako bwe bagende e Kampala bwe bamwogerako mufo kyokkola ebintu ebisobola okuyamba ki Busoga n'agamba abantu bamulwanisizza nnyo bali ku pull her down n'agamba naye sijja kkoowa kukola ki n'agamba kati for example e Kagulu bakozeeyo kati waliwo hotelo yo bagirwanisa ani yakola hotelo eno egundi Emayugi bannange saidi z'ekyalo otegedde gwe kola bulungi okukyusa ekitundu kati yalwana nnyo okulaba nga oluguudo olukolebwa Mama Kadaga nnyo n'alaba nga abantu beetagisa okuba nga bajja balina bakuŋŋaanira so ng'agadde nnyo promotinga tourism kubanga yakizuula nti ebyobulambuzi mu Busoga mu ebiri naye bawadde tebabiwa amaanyi ne ssente mu Busoga ng'ayagala zikole ki zikole ye alengerera wala owulira kigambo naye omukazi ye agamba nti bannange banwanisizza esaawa pull her down oyo omukazi bamuwako obutwa Mama Kadaga bamuwa obutwa ekyo nakiwulira wakiwulira era abamu ne bajaguza ne bamupangira oluku okumutta wano of recent nga beeyambisa ab'ebimotoka by'ebikajjo abaana bagamba maama baali batugambye tutekeyo bigundi ojja obikoone kibeere ekimotoka kibeere nakyo kikukoone balange ng'abaana be bamugamba kakati obukyayi obwo bwaki kiki kye mubanja Kadaga mwabaagala okumutta kiki kye mumwagaliza mwaba mulinako enkwe abamulwanisa kiki kye mwagala ontera kigamba nkuwulira nze siina musango okunoonya ensimbi ze ndiko anoonya ensimbi okukulaakulanya buki Busoga ontegere kigamba buli ddakiika nti yabadde eruwuka awo n'ayogera ebyama bingi pull her down kazi bamulwanisizza ekintu ekyo kigazi nnyo mu Busoga wano buli oli lwagezaako okugjayo ekyenyaati nga batandika be taasobole ye naani oyo kakati ate waliwo olukwe balupangira Kamuli bapanga olukwe lw'Kamuli kati kibaagala baagala funa abavubuka nga buli wabeera bamuŋoola waliwo abiteekamu ssente aba yakatandika okwata ku musindaalaati nga batandika vaayo naye abavubuka b'Ekamuli n'abavubuka b'Ekamuli baŋŋambye fe tulinza n'amuŋoola eriyo n'abalabaga nti kale nze we natira waliwo abavubuka awo Ekamuli awo abasirusiru basinzira ku luguudo Kadaga lwe yaloobinga amasannyalaze Mama Kadaga yaleeta lobbying n'ebisigadde enkulakula gyakoze mu Kamuli n'olaba oguvubuka ogulowooza nti guyina amagezi ne guvuma Kadaga talina kyatukoledde oba baba ne wali oyagala Kadaga gye akuwe ssente mu nnyumba gy'oli oba personal issue yabo oba personal interest azimbe amabawaho amataala ga sola bw'ogenda Ekamuli yonna kyolaba naye omwana ayimirira ku luguudo Kadaga lwe yaloobinga n'atandika okumuvumira okwo olwo ne mumukola mutyo kye nagamba luli kuba MP abamu besijja kwogera mannya naye obudde bwabwe bujja kutuuka 2026 teri wala etuuse yino n'otunuulira MP nga Maama Kadaga yakukwatirako yakufuula kyoli bade ne bwanga olina gw'otya waliwo akantu kewerekerezaamu ezo meeting zagamba ezituula ezimulwanisa ne batukugenda wa muzeeyi nawe nga nti ono omukazi ono awagira opposition omwesibiddeko bwereere saagala nnyo okwogera byama saagala nnyo bigenda deep akadde keyongera okuggwako wakibuki omanyi njogera ebya Kadaga olumu binka byamaziga kwa waliwo ekintu kyenda waliwo oli gwe nalaba ng'avuma Kadaga minisita Mbwakyabazinga yalina omuntu omunene mu ggwanga lino ng'alukira Kadaga lukwe minisita Mbwakyabazinga bannange n'omukulu omulala Mbwakyabazinga gwe mmanyi afuna ssente okulwanisa Kadaga ebyo byonna byamubiddeko bulijjo alwanisa Maama Kadaga Obwakyabazinga bwe mulaba kino wanjikuka nkyogere openire abanyiiga munyiige yakola omulimu munene ekintu kyali kigenze nkakudiremu ako kawulire nkakudiremu ako Obwakyabazinga bwali bugenze
Kyabazinga aliko kino nkyogera kati nkambu wadde kati tonyiga abamu abali mbwa Kyabazinga ba minisita abepankapanka n'abanene abambwa Kyabazinga temwandi bubaddemu ekintu kyali kigenze ekyo kimala ekintu kyali kigenze ekyo kimala akati kanjogera amazima kabagezi aba Edward Kalambas Zibondo kwaki kimazi nga kigenze kati kanyogera amazima ati bawulire mwe aba Edward Columbus mwali mu kimazi nga kigenze ati kati byamazima taba kubono ati baga amazima kakati kankubulye ka amazima omuntu gwe mwepankirako gwe muvuma mu abali mbwa Kyabazinga abamu abalina omuntu omunene mu ggwanga lino gwe mukukuta naye temwandi baddawo ne mubeerawo tweyanziza kadde katuweddeko tebandikoze eki tebandibaddewo naye ekinnuma nja kwogera ebyama abantu bajja kunfoosinga okwogera ebyama akadde katuweddeko esente zemubbyeko zimala mumuliddeko ssente abamu ba MP abawadde ssente abakampeyiningidde abawanzeeko eddusu naye ne mugenda mu nkiiko ne mutandika okwogera ku mukazi ne mugenda wa pulezidenti ne mugenda okuwabira ng'omukazi tweyanziza nnyo mwe bali kutuwuliriza dakika ziri 25 ezakayita ku 12 esebo ojjukira kantu ke nagambye wali ntandise nakakyagulanyi wali yegendereze abantu abamuli okumpi kati wano kyenkulaga ne ku kya Maama Kadaaga naye kakimubuulira bwe kifaanana Maama Kadaaga alina okuba very careful n'abantu abamuli okumpi n'abantu abaali bamukyawa luli nga bamulwanisa kati nga beekomyawo akalulu nga katuuse nga beekomyawo alina okuba very careful tweyanziza mwe bali kutuwuliriza tusinkana ate olunaku olw'enkya